Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an mawulire gannaku nnyo eri film industry n'eri abawagizi baddugala byakola era ababenyumirwa naye mukama bwatubagize Ramadan awalidde akaseera ninga obwadde bw'essiba ebutiisa nnyo kubanga kyaliwooko omukolo gutandika okulwala gwatandika emyaka nga 10 ekijja nekirongoosa nekivaawo galimagulaga gwa 29 awo ogulongoosa nekitereera awo nenatereera n'abeera bulungi ng'alina nkovuye naye ogubadde mwezi ndoza gwa 4 awo gwakusatu nekikomawo kigenda kizimba n'omulongoosa mu gwokutaano awo mu wiiki emu nekikomawo nekiba kinene nnyo obadde n'omulongoosa mu after week era nekiddamu mwezi gumba kirongoosa emirundi esatu ekiseera nga kirabika tekikyayinza kugenda olowooza kumujjako omukono kireka kiseera kyayitako basaba okumujjanjaba mu mpolampola bamujje Masaka bamujjako mu Kampala mu Cancer Institute naye bakala bageze. Ramadan ono yatandikato okubajoyininga nga mu Zubayiri fani. Ramadan tetujoyininga kujoyininze wabula y'omu ku baatandika ddala movie industry. Film industry ng'etandikawo y'omu ku baasooka kubazanya firimu ezasookera ddala, so industry y'omu ku baagitandika. Era Zubayiri film okugitandika nga tuva mu ekike nga tuli ne Ramadan, so y'omu ku baagitandikira ddala ekyajjabuzi. Tugenda mu mesingako ebintu bingi nnyo. Ramadan abadde musajja mugezi nnyo. Nakizibu Ramadan okwemererwa ensonga. Tolina office gy'omusindikamu n'agamba nti wano sijja kukijjayo kyewetaaga. Ramadan ye muntu atalina lunkulu. Manyi industry eno teetaaga muntu wa lunkulu. Bwe obeeramu olunkulu oba okgenda kalubiriza banno. Kubanga ebiseera ebisinga obungi obulamu bwe tukoleramu bwakugumiikiriza nnyo. Omukulu Faruku wagamba nti mu nnyumba yange njiguwadde okuva ssaawa 6 paka 8. Oli bw'akola olunkulu ate ye azooka ssaawa 5 tajja kukwata budde. Kitegeeza nti abajja bakalubiriza. Ramadan ebitabibadde nabyo w'omugambira nti kwetaaga ssaawa 3 ziba 3 era n'ajjira n'akola kyateekeddwa okukola. Ekyokubiri, Ramadan abadde alina talent. Abantu bangi babeera mu kintu ng'akyagala bwagazi, naye ono talent ebadde mu ye nga ye wonna wemutuukirako ng'ajja kukola ekintu ky'oyagala. Abadde mu bw'amagezi. Ng'osooka okuwandiika script yo nga bw'ogirisuubira n'ogibuta n'omugamba asooka olabemuuko n'agamba no watutuuseemuko kino tekirabise bulungi, wano eggwanga lijja kunyiiga, wano eddiini ejja kuba banyiizizza. So tubadde n'omuntu gwe tukolagana naye obulungi era n'emirundi gye tuzze ewaabwe wano gisukka mu 2. Buli mukolo tubeerawo ekira kiraga nkolagana. So tugenda kumusubwako ebintu bingi nnyo kuba tuwabuddenga nnyo. Tuse mu kaseera ke kamu bebula ssaawa mbale show yammwe emiriyo gye mwabadde mutegese kulaboneka era nteekateeka kize mulinawo ssaawa nga Zubayiri family kituufu tuba tulina show ku Bonita lwali luno olw'omukaaga n'enkya ku Sande, naye omwenge gatugwako ku Lwokutaano so nga tugirangidde ekiseera kyabuntu ono director ate tudde naye mu bintu bingi n'omuzannyi eri wakuguzannyamu n'olwokuba tuli hasinze mulwadde yesobola kitabadde wakugobeeramu. Amawulire gatuuseeko ofcourse kyatuyisizza bubi naye ebyasooka n'obiza ku bbali kubanga Ramadan nene okusinga kyo tuba tugenda okukola. Tuba tulina okuyimiriza show ku lw'obuntu tekikola temusobola kuba n'amaanyi gakola ekyo nga munnammwe afudde. Tugamba show ya leero katugiyimirize naye olw'okuba nti abantu badde baguze tiketi zaabwe tugamba ekya ku Sande ko tugenda tubazanyire abaguze tiketi zaabwe n'okwogerako n'abantu baffe obutereevu bannange ebintu byabadde bintubabwe ebiti naye nga kyekyadde mawulire malungi n'akamugetebazibafani eddibudde nnyo naddala mu bukulembeze kuba nze Ramadan esinga mulabira mu bukulembeze tambuza bulungi nnyo naddala corporate kubanga tetunnagiguza, so nsuubira nti ebyo ddibudde nnyo abadde musaale mu kulwanira naddala mu corporate no mu kuzannya kuba abadde muzanyi.
abonna abensi Allah bakwesi abadde mukulembeze mulungi abonna bebo layisalamu fil akhirati illa an-nar kibaina kibagenda Basa, Ramadan alese abaana be mutamanyi muwendo mwenga ab'ebina Uganda mugenda bayamba mugenda muyamba tunamanya bwetaavu okusinga buli nitujagizaako kisinako obusobozi kibi okweyamba ekintu n'olemererwa naye katuuza okwesanga waliwo asoma waliwo anoonya omulimu so bintu bingi olwetaaga okwongera okumushingamu so tujja kulaba embeera tulabe ekitulinako obusobozi tujja okukola omukulu ng'ojjeko okubeera nti nomubadde muzannya mwenna naye obadde mukwano gwe ng'omuntu kyanjawulo ki kyabadde alina ensi kyebadde temanyi Ramadan kisinga kino sobola nakumwongerako kubanga ekyenjawulo ekiriwo nti ndi omu ku basooka ozannya firimu yasooka mu Uganda gye twatuuma abakyala baagala ki era ndowooza Ramadan yali omuntu ow'okusatu okutwegattako firimu eyo nagirimu nze nagirimu Bosa Seru Nkuma mwalimu Faruku Mutebi mwalimu Sofia Namwanje Ramadan mwalimu Allen Kakoza Ramadan musajja mupezi kyesigenda kumwerabirako nti wonna nemba nga muli mu kuzannya ye muntu aleta line etabaddewo n'agituuza era tetutagenda kumwerabirako tetubanko ne Ramadan nga tetuseka tuba tuseka obudde bwonna olw'ebigambo ebimuvaamu so tugenda kumusuula yayingira firimu mu kaseera nga firimu teziriimu ssente obudde buno agenza ovaawo ng'akasente mwekali ebibala by'entuuyo ze ani agenda obifunamu ebibala by'entuuyo ze yaba alina okubifunamu ne famire ye tukyalina obuzibu bwa copyright ya Uganda nti rights zaffe zizanyibwamu nnyo olw'amateeka agaateekebwawo nga tegateekebwa mu nkola so Ramadan ayinza okuzikirira ng'ate alina kye yateeka mu nsi olwa enkola embi eri mu gavumenti yaffe twetaaga copyright etebwe mu nkola okusobola okuyamba abantu nga bano abamaze okuva mu nsi ng'ate balina kye baateeka etafaali ku ggwanga copyright esande y'okusatu bagifunze mu mutwalo ne Uganda ebasiba n'abaana bennyini ng'ofudde tebakkiriza muzeera afudde sente zonna bazikola mu ssanda wamaseeka tweyirimu lwino oyo gyali kubazanyako nebakulu ne tulaba ekisaana ekituuka ne museparatinga ne mugenda mu bibiina ebirala ne mubalekawo abamu we baawukana bateekawo embeera sayigeno gye waba tebateekawo embeera omusajja ayinza okuba nga alina ennyumba fulekikaati mabaati ga maruuni eriko ekkalagi bbiri ate ne olowooza nti bayinza oba bayawukana tewali embeera gyensonga nti osobola okwawukana mu mirimu naye nesigala nga mukolagana ng'abawande batambula ab'omukwano y'omu ku babadde bakubirako kasimu nti mutebijja tukoleko wano na wano fena twali twekubira n'okwebuuzaako n'ebiseera by'obulwadde mu ssanyu mu nnaku nga tubeera abadde n'ennombolo enagamba nti bwongo bwokka tegeeza bwebutambuziddwa kiki omuyizeeko obulamu muyizeeko obwongo ebigambo eby'obwongo kubanga nga bwowulidde baganda bange boogedde nti abadde mugezi nnyo nga ekyoyagala okukola yakikola bulala ate nekivaayo mu mbeera ey'enjawulo ogamba nga nekivaayo nga mumwandagadde kibeere nga kivaayo ankatwe abantu bwe bafa bazikirira famire zaabwe ne bazireka nga zimu kuyaggayagga ku lw'ebina Uganda oba ne bazanyi ba firimu abaana be naye ate kisooka nze njagala kusooka kugumya bannayuganda fenga entertainment industry kutwalira awamu specifically movie industry ate tuli basanyufu yes because omuntu okola erinnya n'afa ng'erinnya lye likyalimu era abantu ne bakuŋŋaana abayitirivu nga because of him erinnya lyazaakola kati ekyo olina okyenyumiririzaamu kubanga bangi betulabe naddala abali mu bukulembeze n'afa ne bakuba eŋŋoma kati yeringa trend eyagala okugenda wano mu ggwanga naye bw'abanga Ramadan akoze erinnya lye firimu gyasembeyo okuzanya yasemba okuzanya mu mwezi gwa 10
omwaka oguwedde. Kati kitegeeza nti ffenna tusabe Katonda oba akuwadde ku linnya ate oveewo ng'abantu bakwagala bakuyaayaanira ye Ramadan. Ekyo kyatulekedde nti yadde olina erinnya naye ate fuba nnyo okulituuka okuva ku nsi kuba ffenna tugenda genda erinnya lyo likyaliwo. So ekikwatagana ne famiri tuli wamu nayo era nga bosa bagambye tugenda kukola. Ramadan abadde wankizo nnyo mu kuteesa etteeka lya copyright mu kukola. Kyannaku nti avudde mu nsi nga ebimu ku biruubirirwa bye bye twatuulanga ne twogerako tebituukiriddwa, naye ate era kibeere kyakuyiga eri n'abakulembeze abatutwala especially gavumenti ya Uganda nti omuntu alina erinnya nga Ramadan essaawa y'olwaleero yandibadde nga erinnya lye liri equivalent ku ssente ziyandibadde afuna oba oli awo ezandimugoberedde n'abaana be ne basobola ozifunamu. Kuba etteeka weeri naye ekyebuuzibwa lwaki gavumenti egaanye okuvaayo okulaba nti eyamba bannabitone especially abafirimu. Okwawukanako n'abayimbi bajja kgenda bakola ebivulu naye abafirimu firimu kyekintu ekiri highly collaborative nti omukozi wa firimu bw'amala ogikola alina gitunda. So Ramadan ebiseera bye byonna ebisinga ng'ovudde mu kuzannya abadde abiteeka mu kugezaako okutereza akatale ka film, naye era kyannaku nti afudde talabye ku bibala ebyetteeka eddungi lye tulina olw'okuba teriteekebwa mu nkola. Nyogerako nnyo kati, nyogerako nnyo. Amanya ge. Amanya gange nze Namwanje Sofia. Omuzannyi waffe. Soko tuyisizeemu ku pasi zozanya naye ng'ogamba zino zo twazizanya ekituufu abantu bazaagala. Bannange nkoze naye firimu naye ekyamazima firimu zenzanye naye zo bulimu abantu bajaagadde naddala mu nkwe z'abasajja. Haati egyo yali omukambwe ng'atabuse omwana we talina kwagala muwala wa mu kyalo. Yali y'amaanyi nnyo ate abantu bamwagala nnyo nabe mu booluganda yali y'amaanyi ng'olaba omusajja atabukidde kwegaba badde n'ekitone ekyenjawulo. So ekyo kibadde kirungi nnyo. Wakoma ddi okwogerako naye? Mwezi nga guno guyise nga tugenza okumulaba obulwadde. Masaka wansi gy'abadde. Kyabagamba ki ekisinga omuluma mu movie industry? Ekisinza omuluma? Afudde alaajanira copyright. Copyright ebadde muluma nnyo era ng'agamba singa copyright ekola Uganda tugenda kufa nga bannabitone tuli bagagga, naye saawa eno tugenda kufa bubi ng'emirimu gyaffe tetugyeyagaliddeemu lwa copyright. Ekyamazima kyetusobola mwerabirako abadde musajja muyonjo mukakkamu nga yeeyagala nnyo era alina eŋŋombo yegamba nze Kagwa Ramadan Matovu the Great. Aka kagambo kabadde kankolera nnyo era sisobola kukamwerabirako. Kitalo Nyo.